Alright, Etv Uganda, what the XP is my name. Mwenna batulaba mwebale nnyo kutulaba gye musinziira yona. Thank you so much for watching. Ku kamera ndine Aaron Bobo, ndine muganda wange yekolera. We are still here. Tugezaako kuyitayitako mu mboozi ezibadde mu entertainment this very week. Week eno muganda wange wabaddewo emboozi ya Sheebah nga bagamba Sheebah yayokanya ne Jeff Shiwa. A lot of things have been going on social media. Abantu nga bagamba Sheebah yayokanya ne social media era yayokanya ne Jeff. Era Jeff namugamba ennyumba agyerabire bikina biki naye nga bw'omanyi enkola ya Jeff ne Sheebah. Jeff is not that kind of person avaayo oba n'ayogera mu kamera. Ne Sheebah, she's not that kind of person. Is still in rumors. Neka tusubire kituufu Jeff Kiwa yawukanye ne Sheebah ani afunamu ani afiirwa wenjagala otutandikire nga sinagenda ku ani afunamu ani afiirwa tusooke tugeye ku kituufu. Bannayuganda balina ekintu kye babasiga mu mitwe nti bw'okola bizinensi yo bo baba bakuwadde limiti yaayo nti erina kukoma wano era baba bamanyina bbanga lyerina okukola ki okuwangaala kati buli we balaba nga obudde bwabwe buweddeyo bwe baapima ebipimo byabwe biweddeyo nga bateekawo embeera yonna era sitiiro okumanyisa ensi nti tebaaswala baali batuufu. Teri yali amanyi nti Jeff asobola okukola ne Sheebah emyaka 7 ng'atalina hit kitegeera bo baali tebakimanyi. Ku Lwokusatu nali ne booking manager wa TNS Dirisa twalaya waggulu emakindi nga tulyamu ekyeggulo nemubuuza ku nsonga ezo nga ye talina takimanyi nako emirimu gigenda mu maaso kubanga naawe wenyiwe twali ng'alina era bookings zaakoze eki zaali mu kukola ne ssente nga baleeta nangamba n'okuŋŋaana n'ekyennyumba ya Sheebah si ya Jeff tamanyi omuwala yagula dipoloti ye kyeyamanya na pulaani ze kuba Jeff ne Sheebah buli omu kaŋŋayi mukozi wa munne bamala okukola nga buli omu atemako yamanya gyakoze eki kati temulowooza nti Jeff musiru eri ensobi eyakolebwa mu Good Life kyasobola ogikola ki okugiddamu kikyasoboka nti buli omu abeere ne fulo munune kuvu kuba sisuubira nti Sheebah kale Sheebah ne bwabaako eddogo awali omukka tewabula muliro eddogo erituusa Sheebah okulowooza nti asobola okuba watali Jeff teririyo liba ddogo teriribaayo ye Sheebah amanyi nti Jeff abantu bawukana buli lunaku that's possible si Sheebah ne Jeff it cannot okay assuming it is true ani afunamu ani afiirwa tulabye Jeff ebbanga ddene nga zaakola n'abayimbi ab'enjawulo tasemba nko nakyo kuba Jeff nsooka okumulaba I think is Uganda's number one manager mu industry yagiruddemu kakati Jeff yajja ne Jose Chameleone I think 2 Chameleone n'amukuba ekikono n'akima obulenzi Red and Weasel bwe bumukuba ekikono n'akima Sheebah. So Sheebah atimanyi nti Jeff asobola okubaawo atali ate okumanya Jeff wanjawulo oba n'ekitone kyo n'akuviira era n'ogwa Red and Weasel baali baagwa ate sikizaayo baali tebaagwa radio yafiira baali tebagudde still tebalinga era we batandikira oba Jeff we yabalekera music had changed netuyinza kitwala nti music era yali akyuse ne audience abavubuka abato baali bazze bangi va ku ekyo omuyimbi ng'oyimba bulungi kati bebekulu taliwo teyakeyubulira mu byasanga bibiri naye ajja fiira ku stage ku myaka gyakuwummula tokya nti bebekulu omuyimbi tawummula muziki si mupiira egyo emyaka nedda bebekulu alina emyaka 4 mwegi ajja kukongoka ku stage emyaka 4 mwegi emyaka 69 ayimbanga eyakatandika kakati kyekyegambye nti Jeff ye nga ye omuntu alibaawo ne Kamiri yagwa si nsonga oba alina music omulungi ne Kamiri brand yenja bayaba that's why osobola n'okumutwala yalesa akapya baliwa kalungi sigaye nti music we taliiwo ne brand yenja bayaba Diamond lwaleero tosobola mubookinga kujja Uganda nga toyina $5 golowooza $1 million n'omuwa $7 Tanzania tagenda
songa ate musical Kamili azitowa okusinga Diamond naye branding etandikira ku management. Taina na manager we nyinza okugamba ebintu bye bibuzaabuza. Ono ogundi yakwata kino sijja kugenda nnyo mu basajja. Kakati olowooza nga bw'ogambye nti ekyokwawukana Sheebah ne Jeff tekisoboka libadde tekiribaawo okujjako nga Sheebah aliyagala kukyusa mu bizinesi agambe nti bannaayo okuyimba nkoko wanyowewaawo naye Jeff amuvaako yagwa okumala Jeff musajja wanje olwo Sheebah nali muwuliridde emyaka nga 10 azina ku bwapukaningi teri naakola ki ne Kabako yali emyaka 10 ng'ali ewa King Mike Endongo n'egaana 10 olwaleero ali London akugemanga Jeff Endongo yeetambula so Jeff omuntu yenna amwawukanako yaba omuloge awali omukka tewabula muliro tosuubira nti wayinza okubaawo ensonga omanye ekintu kiyinza okujja nawe oyinza okugukumawo omuliro gwera oteekewo embeera nti awali omukka tewabula kati ani bamugukuma abalimitinga nti bagenda kukola myaka 5 alina okubanga baawukana ononevu temina na magezi. Alright, Etv Uganda Award XP nkyali ne muganda wange yeekolera naye ne bw'otugamba nti Sheebah babona nga bamutaddeko competition omwaka guno anaamalako ne bwaba tayawukanye na Jeff tolabanga Endongo eri bweti nga Ethiopian Airline Endongo business eringe no business omanyi waliwo time wotokanga owulira you are very comfortable with your brand Sheebah otegeera olwaleero tokyayinza kunkubira simu nti jangu tukuteeke mu kamera oba jangu ogende ku radio gundi bakweta nenzija nga nziruka because mmanyi waliwo time wotuuka ng'oli comfortable with what you have kakati Sheebah ali comfortable kakati bano abaana abajja obuzi fine bayimba kuba Spice aleese bakyalina okukakasa ensi nti baaki bamaanyi kakati ate Sheebah atuse nga bizinensi ye etambula bulungi ali mu comfort zone waliwo time wetuuka nga tokyetaaga kayimba kapya okufuna bookings Afrigo ebeera ku obligato ndowooza oba ekyabeera buli lwakuta every week unless if they have up country tours they are always there buli lwakutaano olusembayo mu mwezi eba ku gavana ina music omupya they don't yeriko mu mawulire ogirabamu no waliwo time wetuuka nga it's a big brand yeah ne Sheebah azimbye brand takyali Sheebah muwala wa Damali so tugambe nti Spice then has a lot of time okukola ennyo afuuke Sheebah kyali olwaleero ajja mufuuka nga mu budde buno Sheebah akati akyakalina mukkirize mukole ki ate sindi wiiki ejja alina concert saagala osike nze munayo y'omuwala mumanyi nga omuwala asinga omu ku basinga ebitone naye nze sinze nsalira abantu bannayuganda be baggaana naye baba baggaanye naye abawagizi b'abaana abantu baagala singa bwe yagenda kakati tusibeewo wano tugenda kudda wano wiikendi ejja nga cricket ovo agikubye oba ng'emukubye njagala abo balaba bakusudiriza ku intaneti bagamba gwasinga n'ategeka ku Imperial Royal n'ayimbira obutebe ne yeebuuza bano ababadde bampaana baliwa bagula buddata bwa 13 okyegeera sindi alina show tumusabira wiiki ejja tumusabira ku cricket ovo ku lwokutaano mbadde nkuyita kaadi ngenda gikuwa obeerewo ng'omujulizi nze manyi sindi agenda kikuba jjuze cricket ovo nja kuyitirayo sijja kusunga muyinza olowooza nzize kukola ki kusunga naye nga sindi ayimba era y'omu ku bayimbi abayimba obulungi naye nkiddamu ndowooza guno mulundi gwa 3 empeke y'omukisa emu esinga ttani z'amaanyi akakadde kalamba Sheebah alina omukisa sindi amanyi okuyimba yes omukisa gwe gufuga bizinensi zonna Okay, all right. Thank you so much. Until next time, what the XP mbade ne muganda wange Audu yekolera mbagala nyo baganda bange ku kamera mbade ne Aloni Bobo. Thank you so much for watching and